Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga. Ibrahim Kasage manya gange tuli wano Kampala wetusinzidde olunaku olwaleero era nga twegatiddwako omuyimbi Damascus. Yes. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi muganda. Oli bulungi? Sina tabu anko. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Mbabuuzaako abalayi ba extradigest nze Damasco Sessanga ndi muyimbi. Yes, era ndi charity influencer. Ndi musanyufu nnyo. Kitegeeza ki charity influencer kitegeeza ki? Charity influencer ndoza kubeera mu position nga kusensitizinga public kuyamba ku bantu nti Katonda abadde ampadde ekirabo nti nnyimba oba oli awo ne wabeerawo omuntu gwe bisanyusa oba gwe binyumira omuntu oyo ne mulaga nti ate muziki wange tayamba agoinga beyond okuyamba nze nzekka wabula nsobola okulaga nti ng'ovudde ku by'eddoboozi message gye mpisaawo yakugezaako kuweereza omukwano oba okwagala eri abantu abalala. Yeah. Okay, that is it. Abayimbi bangi nnyo abayimba for charity, abayimbi bangi nnyo abayimba kulwa nga bayimba byabwe kujjamu ssente. So buli omu ayimba mu ngeri at the end of the day gwomanyi calling yo webereeri n'obwagazi bwo. So buli omu ayina lwaki akola ekintu ekyo. Tuli ku extradigest mugoba nsonga. Ibrahim gemanya gange, of course, on this day tusazeewo tumunoonye omwami ono who is into charity at the same time music. Music gwoyimba ono oyimba music kikaaki? Era target audience yo yeeriwa? Target audience yange y'abantu bonna abawuliriza music. Nyimba gospel music, but as well mpandiika music ali positive yenna. Osobola okuwandika ku theme nti oba okwagala oba abaana oba abazadde. So music asinga yenna nga tavumaganya linnya lya Katonda muyimba. Okay. Yes. Oyimbidde bbanga ki? Natandika okuyimba mu 2017 lwe nakola oluyimba lwange olwasooka. Okay. Yeah. Lwaki watandika okuyimba? Lwaki watandika okuyimba? Kuviira ddala eri nga sinaba nakuyingira mu church okuva mu ssomero nabeeranga nnyo nga njagala okubeera owakabi. Twabeeranga mu ssomero nga mubeeramu abaana ab'enjawulo, mulimu abasambi b'omupiira, mulimu abazina ku kwezo speech day, ku curricular activities, mulimu ne ba high performer. Kati nze saasobola kubeera mu basambi b'omupiira, abasoma obulungi saababeeramu, ate n'abo abazina mu ebyo bya interhouses nabo saasobola babeeramu. Kati ekyasinganga okunnuma olumu twabeeranga tugenze mu bintu bya sports olw'eggulo nga tulina mikwano gyaffe baboola. Kati nga ne bwaba oluusi tafunye buvune bwonna yadde injali naye nga mugenda okubanga mukomawo okusomera muva kasaawe ssebo nga emikono bagiwanise ku bawala bwe bati babakwatidde bukiti baaga baba masaaji ngaawe emigulu gibaluma naye nga mukulaba olabe omuntu olayeka omugulu tegumuluma naye nga alina buvune bwafunye nga attention yonna be bagitwala. So ne ngamba naye omuntu ayitiddewa okufuna ku attention ku ssomero lino. We ngambira kantandika ebyokuyimba. Okay. Netubeera awo nga ffe tumayiminga ennyimba ku ssomero awo. Ngenda okulaba nga nakyo tekimala kyokka nga nandyetaazemu oluyimba olwange. Ne ntandika okuwandiika ennyimba zange eza laavu mpola. Era ng'oli ku ssomero? Nga ndi ku ssomero. Okay. So mba ntandise owandiika awo nga sinaba kuproducingayo kufulumayo oluyimba na lumu. Then bwe ntyo bwe nnyingira church. Bwe nnyingira church awo batugasse ku bavubuka ngenda okulaba waliwo kwaya awo eyimba sibeegasseeko ngenda okulaba ate ka attention eno kajja nga sinabiyiga naye ng'obeeramu muli buli abalaba alowooza mwenna muyimba. So mpola mpola bwe ntyo bwe nnyingira music naye nga nayagalanga nga nja mbeereko wakabi ku ssomero. Olwo wano wonna osomera wa? Nali ku St. Francis Nansa naawo. Yes, mu secondary. Okay. Yeah. Wasomera kuva kyakumeka paka kyakumeka? St. Francis nasomerayo kuva senior 1 mpaka senior 6 gye namalira secondary life yonna. Okay. Yes. Okay, atuli ne Damasco. Bw'olisalako? Damasco lye linnya lyange lyennyini. Si gwe Damascus? Baali ntuma mu Luganda ze sirina linnya lya Luzungu. Naye nga mu Luzungu lirina kubeera Damascus. Damascus. Yes. So kuva buto gwe Damasco. Yeah. Era bw'oliwandiika. Bwe ndiwandiika. Ani yakutuuma erinnya lino?
Ate nekyewunyisa nti maama bwe yafa last year tuba tukebera mu documents ze ngenda okizuulanga ne mu baptism cards, baluwa z'amalwaliro nga kwaliko linnya ddala. Kwaliko linnya ki? Kwaliko Sesanga Joel. Kati mba mbuuza omu ku bantu abo nga of course olowooza waliyo omuntu omulala olabako Sesanga Joel tewabanga waliyo muganda waffe omulala ng'ezange tezirabika. So nangamba nti bwe nali omuto jjajja waffe ku saidi ya mami yabagamba ng'omwana ye Damasco mu mutume Damasco ng'erinnya bo babadde bampadde ddala naye n'alemerako ate ng'ayinamu entondo jjajja. So kati mu kwagala okumusanyusa ne babeera nga bampita eryo erinnya so nange lye nnakula nkola ki? Lye nnakula nalyo. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga akadde kano tuli ne Damasco Sesanga muyimbi of course ate ali into charity at the same time. Twasazeewo tumunoonyeeko tunyumyemukko naye tulabe kitambula kitya era mbeera eri etya. Nansana gye bakuzaala? Nansana gye banzaala era gy'okulidde? Gye nkulidde, gye nsomedde, ebintu ebisinga byonna Nansana. Okay. Yes. Olikodinga oluyimba lwo olusooka nga oli mu kyakumeka? Na recording oluyimba olwasooka nga ndi mu ndowooza nali mu senior 6. Walurecordingira? Nalurecordingira studio so kati tekyali nayo ne producer kati yabivaamu avuga bazungu. Ye yali Nansana eyo nga bagiyita yali M Productions. Producer bali bamuyita Martin. So Martin ye yankolera oluyimba bwe nabeerera ku kyakyawo nga ntandise okuyimba mu kwaya y'abavubuka. Olwo ng'oli ku kyaki ki? Nga ndi ku kyaki wa Pr.Bugembe Nansana Ronjoyininze. We natandikira awo kati waliwo omukwano gwa fomu ye ng'ayimba yali mu kyekwaya abavubuka eyo naye nga ye yatandika dde ebyokulikodinga. Kati lumu ampita ngende mu baakingeko mu luyimba lwe naye nga wano mu kuwulira of course ntandise okubeera exposed around abayimbi abo ab'oku kanisa nga nkimanye nti omuntu bwakubakingako mu studio muwayo ka tokeni. So kati ne mugamba Emma mu kifo ky'okunsasula nsasulirayo oluyimba. Yali ateeseteese kusasula senemeka? Simanyize yali ateeseteese but nze nagamba kankozesa opportunity nga simanyi muwendo gwadagenda kumpa kuba ng'asobola okuwaayo ng'omutwalo oba 5 kuba kyaliwo. Kati ne mugamba mu kifo ky'okunsasula olwomuwadde omugugu ndi nsasuliramu oluyimba mu studio ne tugenda wa producer awo tumwegayiridde akkiriza otukolera ku 5,000 ne tumuwaakeza atwala oluyimba olwo tetwalumala naye twamuwaako 3,000. Lwaki temwamalayo balance? Kasente kaali tekaliiwo kuba ne Emma naye yali ayo kyankoko ku kkubo kati nga akasente tekayingira bulungi ensonga netumuwaako 3 awo oluyimba ne tulukola n'alutuwa netumuga tujja kusasula mu maaso eyo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne Dushime UK store ku Arena Mall Nsambya opposite Middle East Restaurant. Bano baleese ebyabasajja ebyakabi omuli engoye, perfume, misipi, ngato, wallet, masuti, everything nga byabasajja okuva e UK. Abadushime babireese biri ku Arena Mall Nsambya ugenda okubanga obasanga. Ate nga bo banywanyi baffe aba Hika Water Drilling Services bano basima mazzi across Uganda. Hika bakubire ku namba z'essimu wansi awo mukwatagane bakusimira amazzi. Naawe ayagala plumbing services abahika bajja kubanga bakikwasaganya. Ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park esaabaza maali y'abasuubuzi okuva e China paka Kampala babayise ba Sun Cargo Shipping Company. Bakubire ku namba y'essimu gwawangalira Uganda awangalira China okuddibwamukwo be bakulina bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, oluyimba olwasooka luno it was your first time in studio. Kyakutwalira bbanga ki okumala okuluwandiika ne mu studio kyakutwalira bbanga ki okulurekodinga? Mu kuluwandiika nali already najjanga engeri gye neegombanga okubeera omuyimbi nga mbeerawo n'ennyimba zange awo n'ogira n'owandiika mu kitabo
kati engeri gye nali nakulira mu humble background nga nkuze na maama wange tukuze naye yekka nga atoba naffe kati bwe natuukako nga mmaze okusoma nga ndi so grateful kati akayimba ako nakawandiika nga kagamba nti mukama abeerawo abeerawo ku lwaffe abaddewo ku lwange abaddewo omwesigwa simanyi oba nsinze ntya nga simanyi ngeri gye neebazamu mukama so akayimba nembeera nga nakayiiya nga chorus njirina ne introduction bwe ntuuka mu studio ne batugattirako track kati ebitundu nembiyiiya after so bwe twagenda mu studio kwolwo nayimba introduction gye nali nina ne chorus ne bagituwa then nengenda nenjiya ebitundu yes. Okay, oluyimba luno bw'olukola media walusookeza ku radio ki? Saasooka kulutwala na ku radio kuba nze passion yabeeranga yakuyimba newulireko akayimba kange nga kali recorded nga bwe nteekamu wali erimu kuba ebiseera ebyo babeerangawo DVD nga musa CD newulireko ko nga nnyimba so akayimba nenkatwala nembeera nako ku CD bwe ntuuka ewaka neŋŋambako jjajja wange awo omusajja muzeeyi Kyobe mugenzi nemugamba nakoze oluyimba nasanyuka nnyo n'agamba kanduwulirizeemu ne tugenda tuteeka mu DVD bwe yamala odduwulirizaamu n'agamba kanjigule n'agigula 15,000 CD neŋŋamba kitegeeza wano nsobola okugyawo akasente nengenda nenkubisaamu awo bwe CD obulala nembeera nabo nemba ne CD 3 kati mbeera nduzannyangamu ewaka nga nduliramu n'emikwano gyange awo maama wange emikwano gyange baganda bange nga ekyo kimmala bumazi nga siina wendututte. So oluyimba luno terwagenda ku radio? Saasooka naddutwala but nzijukira waliwo omuyimbi mukwano gwange naye yali muto munnange ngabeera ntwala actually yanimbanga nnyo ng'oluusi ngamba bamuyise ku kkanisa muwerekereko tugenda kuyimba ogenda okutuukayo nga kituufu mugenze kusaba kuyimba tewali yamuyise so bwe natandika otambulanga naye before I knew it munaye abantu ne baagala akayimba oli akubuuza akayimba nkasanze wagye kali ku library gye kali lwaki tokatwala ku radio so bwe nkwata akayimba nenkatwala ku by then yali Impact FM Mondeeba ya Dr. Serwadda so akayimba nenkawulirako for the first time akayimba kayenga kazannya ku radio yes. Wawulira otya balukuba saameko oluyimba? Balukuba lwaggulo nabeera waliwo by then mukwano gwange nali nakamusinga naye tunaba ba mikwano naye gwe nasangawo ng'ayambako ku bayimbi okuyambako okutuuka ewa muzeeyi Kimuli ateekayo music kati nze yannyamba nnyo bwe namutuukako ne tubeera ba mikwano nnyo Dora ne tubeera ba mikwano nnyo ne Dora nannyamba akayimba takataddeeyo ne neewulirako nga nzannya ku radio. I was so happy okwewulira ku radio nenkubirawo mikwano gyange manyi nti mbadde ku radio zirusawo mami muyise jangu owulire ku radio akayimba kange kali muzanya yagenda otuuka nga lukyaliko nga luli mu kuggwa naye ng'essanyu lyokka lyennina nti akayimba kazannye nga sinze nkataddemu mu CD wano lyali ly'amaanyi. Watuulaawo n'olowooza ku kyokkola video y'oluyimba luno? Actually bwe kazannyawo then awo wendowooleza ku kukola video y'oluyimba luno nensinkana mukwano gwange naye ebiseera bwe yali atandika video production bamuyite lweyajja nga atandika nenkamuteeramu akayimba nangamba tusobola okukakola video so by then nga nfunyeemu ku mikwano ku kyaki waliwo omukyala awo looya nga mukwano ganjagala nnyo ngagamba akayimba kako karelatinga n'obulamu bwange so bwe namubulira ku kya video nangamba nja kufunirayo kasente waliwo awo omwami Vudiga nangamba ku video yo nja kuvugako nga yakagula mmotoka yali mpya yali agiguze 2 weeks nga yakamalawo 2 weeks mpya actually mu video twagikolobola n'ogikolobola naye kirungi yali agyevugira kati Shami Oredanya omukyalo oyo lawyer ampadde kasente akatandika kuba nzijukira video twagikwatira $25,000 ampadde kasente awo akasooka mwami Vudiga Mike awa anvuzeeko
video ne tugikwata awo mpola mpola nefuluma netugenda ne ku express ebiseera ebyo nga bali mu gimaliriza bagikola yeah. Okay, video eno wagitwala ku TV ki? Nagitwala ku TV za gospel naye ate ekyewunyisa after time nengirengerako ne ku zino TV zendala nagitwala ku Dream kuba kati nali nfunyeyo emikwano nenjitwala wa Bishop Kiganda ku Kingdom njitutte ku top awo kati nga ntandise oyiga abantu mpola mpola banabeeranga nnoonya ani ateekayo ani ali wano nga nfuba bakolako emikwano so nenjitwala eyo netandika okuzannya kati ngenda okulaba somewhere somehow simanyi etya ne ngolya akugamba olimba luli mu kuzannya wano mu programs za Sunday ku TV zendala olimba luli mu kuzannya wano eno nekimpesa nnyo lingi. Tuli ku extradigest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Damasco muyimbi ate nga at the same time ali into charity. Wonna omugatte kati olina ennyimba mmeka? Ndowooza nina ennyimba nga ziyinza okuba ziringa mu 15 oba 17. Is this an album oba okola single? Nzize nkola singles. Okay. Mu singles zo zino eriwa eyakukolera breakthrough ne establishing mu katale? Waliwo oluyimba lwe bayita Kikoze neera yalwanyanjula nnyo eri abantu nti up to now abantu bakubira nagamba njawo nyimbira akayimbako ku mbaga yange so lwantunda nnyo lwazannya nnyo ne crossinga even to the other side ng'omuntu akubira kuba buli omu Mukama amukoledde so akayimba ako ne batandika n'okumpitanga mu machurches ku events olw'akayimba ako so Kikoze neera ndowooza buli luyimba lwajjanga lugattako naye luno lwagattako nnyo. Abantu abamu bakola launch oba ebivvulu ng'alina n'ennyimba oba 2-3 ennyimba zino 15 wali okuŋŋaanyizaako abawagizi n'ozibasosotolera zonna? Yeah, nakakolayo shows 2. Wazikolawa? Eyasookera ddala yali mu lockdown yawo nga amateeka gakendeddemukko naye nga tebanakkiriza bivvulu nenteekayo concert actually yali ku worship house Nansana nempita abantu mikwano gyange abantu ne bajja ne bambeererawo. It was really a great concert. That was the first one? That was the first one. Okay, that's good. Eyaddako? Eyokubiri yali ku Golf Course Hotel. Wano wansi wa? Yes, around Garden City yawe watyawo Useful Road. Twali ku Golf Course Hotel. It was a VIP concert. Neba nungi nnyo. Yeah. Okay. Yes. So there's a bit and a VIP concert like bani be wali targeting and how did it go? Nali targetinze bantu nga bagenda kumpa kasente nali targetinze nnyo corporate class. Kuba sayagala kola kivulu nga bantu bagenda kubeera bangi naye nga sifunyeemu kasente cause I had a cause. Nalina cause by then. What was the cause by then? Cause eyo yali yakuyambako baganda baffe mu kitongole kyaffe tubayita ba Artisans naye nga mulimi olwangu bayita ba malaaya ku nguudo abavubuka. Idea wenjijjira lwali lumu nali nga tuli ne pastor mu mmotoka so muvuga mutwala ku studio wa Bomba. Bomba made my beat. Yeah, Bomba made by beat. Keith Kanabi. Yeah. Nga ino luyimba lwagenda okukola so malo mutuusaawo ku studio nenvaawo ko ngende emuyenga. Ndako Pastor Bugembe agenda ne wa Bomba n'akolayo music. Sajja wembogoyo. Bomba made my beat. Salute my brother. So kati malo mulekawe wa Bomba nga bagenda okola akayimba awo ngende wa mukwano gwange awo around muyenga nga ina byalina okumpa oba by then yalina ekirabo kyalina okumpa so nengamba engeri wano gyendi okumpi kansale busaza ate amafuta mwegali mu mmotoka nenvuga nengenda we muyenga so mba nkomawo okudda okukima pastor ntuuka ekabalagala kabalagala awo waliwo jjaamu nga tonna joininga okudda egundi nga nkomawo olwonzire ekansange wa Bomba kati ndi mu kajjaamu awo akakutuusa mu junction odde ekansanga kati akamotoka kange kakadde ka Nissan March Bolero
tekalimu esi kati nga nvuga endabirwamu ziri wansi omumwe wali ogendedde ne pastor mwe nali ngendedde kati tuba tuli mu jaamu awo ntunula ebbali awo of course olinda emmotoka zite all of a sudden omuwala omulungi ennyo najja n'atuula mu co-driver's seat neŋŋamba engeri gye tubeerabeera ku TV faani anengedde azze kumbuuzaako nemutunuulira awo naye nantunuulira before I knew it nemubuuzaako awo hi how are you you know me from anywhere before I knew it n'atandika okunyinyonnyola prices olwemmanyi omulimu gwe zaali ssaawa meka ndowooza zaali ssaawa 2 ez'ekiro yaggulawo olugi n'ayingira awo mu jaamu ndowooza wano mu kumagamaga ebbali yalowooza oba nze omukubaguzi noonyayo muntu wakugenda naye kuba babeerawo awo nga beetimbye ku so bw'ayingira mu mmotoka tewatyamuko security wise nti omuntu ayingidde emmotoka badde simusuubira ki kyantiisa emmotoka bwe yeggula omulundi gumu naye engeri gye natunula nga muwala mulungi nnyo ne sikisaako birowoozo nti asobola okuba obulabe she's really a beautiful girl kati nanyinyonnyola prices nemmanya okay muntu gwendiringa naye akola mulimu bwe guti abadde azze kubaako byanguza kati emmotoka ne zita nensimbula nangamba tugenda kuweta awo ku kikubo waliwo lodge we tujja okgenda ne mugamba nno munnaye olabika okifunye bulala mbadde siri mu bwetaavu bwa kugula muntu wakutwala so nempita ku kikubo ne mugamba but wait a minute what if saagala kwebaka naawe naye nga njagala kumanya story yo nangamba ojja kumpa emitwalo 2 yo okunnyonnyola ebimukwatako ne story ye nalinamu akasente ka pasita awo yansaba emitwalo 2 nenkwata emitwalo 2 nengamuwa nabeera so shocked nagamba toyagala kunsaddaaka gwe ne mugamba nedda nannyumiza ewaabwe gyava nannyumiza ebimukwatako byonna nannyumiza yakula atya n'omulimu ogwo yaguyingira yatandika okwetonda ndoza ku myaka 17 yangamba ku myaka 17 naye nga yagala kubeezaawo maama wo mulwadde nakuyambako kuweerera baganda be fees nekinkwatako nnyo so nsigala nkyavuga olwo njoyininza ekiddewa ekansanga nangamba naye yimirira kuba si like nkweraliikiriddemu kusinziira ku sente zenkusabye nezookoze eki nezompadde ate ng'ombuuza bubuuza bibuuzo ne mugamba nedda oyinza okuba nga okusinziira ku gwoli naye oli safe ne mugamba kankulaga ebinkwatako ne mubuuza oyina essimu awo nti namugamba olinako data nti namugamba agenda ku Google oteekemu amannya gange n'ateekamu then naleeta information enkwatako akizudde nimuyimba bwosipo nagamba no wanda omutima gwo mulungi twogedde awo ne mubuuza kintu kikyoyina ekirooto mu bulamu nga ogamba nandyagadde kino ekintu okukifuna mu bulamu like what is your ambition nga muntu kigwe wandyagadde okusinkana mu bulamu bw'ensi eno kozi nga nkimanya awo ninawo emikwano ninaba nina Rozi baani ng'asobola okugenda nayogera nasharinga story ye n'abako engeri gyamu inspiringamu so olwo mubuuza muntu kigwe wandyagadde okusinkana mu bulamu nangamba bwe twali mu covid awo ku TVM twabeeranga tulaba Pr.Bugembe by then mu covid twabeeranga ku NBS nga Musumba abeerako ne services kati engeri gye zaabeerangamu ba celebrities zaasika nnyo abantu okubeeranga balaba nangamba naye nabeeranga awo nga ngamba oba omulundi gumu singa nsobola omusinkana ne mubulira ku bizibu byange nansabirako ne manya nti engeri gyakizudde nti ndi gospel artist kirabika akitegedde nsobola omutuusa mangu jjukira mu kuvuga wano ndi mu kuvuga kuddayo kukima Musumba yennyini gwagambye wa bomba ne mugamba watyanga leero lakeddeeyo ng'ogenda kulaba ku Pr.Bugembe nagamba okakasa ne mugamba eno gyendaga ngenda kulaba Pr.Bugembe tuuto tuvuze empaka kansanga ewa bomba ku studio nenyingira munda nempitiramu Musumba bwensinkanya omuwala ono ne story ye nagamba okay najja namusinkana awo namuwahaga omwana nasanyuka nnyo kati ne tufuluma olwo tuddayo ffe
Musumba namubuuza tukuleka wa ne tumuvuga mpaka kube yatugamba tumuzeeyo Kabalagala wali ku street wabadde ne tumuvuga ne tumuzaayo ne mulekera jaketi yange ne mugana naye ngeri leero gye kiri nti nkusasudde ze wandifunye va ku street that was good waka Musumba nangamba nayo manyi kati buli lwofu zange because by then sente zalinga zijja abantu bawereza sente za pasta nayo lumunga zijira manya gange olumu ne zitukira ku account yange naga buli lwofuna sente zange jjo mwana oyo ku street adde waka nanga mubuuze kyetagisa sente mekaza akola ku street a week nti zizino nangamba ozimuwenga every month mugambe togenda ku street this week nga talina nsonga yonna because abata ina nsonga lwaki addayo ku street yes kati natuuka ng'oluusi bw'abazeeyo just because she is addicted naye ku luno nga sirwa mmere sirwa ddagala lya maama we sirwa abaganda be so mpola mpola ne tutandika okwemanya bwe tutyo natuuka nangamba yandyagadde okubeerako byayiga atandike bizinensi naye nga by then siinaamu kasente ate nga ne pasita naye akyalina challenges kwe kutegeka concert kuba by then ng'olwanyanjulidde n'emikwano gy'abalala abawala bavubuka abakola omulimu gwe gumwogo nga mbeera mbayambako here and there naye of course nga akasente nange sinti ninawe kava wali awategerekeka so ne tutegeka concert eyo kugezaako kuyambako baana abo omukyalo oyo ali ku kikati gyali yayiga makeup era kati akola makeup artist ndowooza lumu bw'aliba ngali comfortable sobola okujja naye naye nga waali awo akola makeup yabiyiga ne tumuwayo n'afuna makeup kit so that is what she's really doing. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Damasco Sesanga gwe tuli naye akadde kano atunyonyola olugendo lwe n'obulamu bwe n'ebigwa mu kkoweryo bw'okola concert eno ku Golf Course Hotel wasobola ebyavaamu wasobola okudduukirira abantu bameka abalina ebyetaago ebugerere eyo ninayo abantu bennyambako ninayo abaana bennyambako mu kusoma waliyo n'abakadde babiri betulabirira so twasobola ekisooka okutwalira abantu ebintu by'okukozesa necessities twatwalira abawala pads ng'omuwala tusobola okumuwa pads ne zimuyisa mu myezi 6. That is very good. Then of course ne tuyambako ono the cause gwe kyasookerako but we are trying to find a way ngeri gye tunayambamu abalala but for that particular cause ne tumuwaka ekifo kyali expensive okusinziira ku sente ez'abamu twali tetusobola kukola bingi because the show itself was expensive costs biki stage venue naye ate twasobola okufunamu sente zine tuyamba abantu abo particularly betubeera tuyamba abaana betuwerera eri ku ssomero ekibiina bakiyita batya muyita okudduukirira abali mu bwetaavu twakaki registeringa by then twabeeranga tweyita Changing Stories Uganda naye bwe twagenda registeringa ng'erinnya tebasobola dituwa so ne tukola Local Charity Foundation. Okay. Yes, so mwe tusinziira okukola ebirala. Okay. Charity Foundation yeno emazeewo bbanga ki? Emazeewo emyaka ndowooza kati 5. Emyaka nga 5. Yes. Sofa kitambula kitya? Nja kugamba nti kitambula bulungi kuba at least tugezezzaako okuba tooki eri abalala ne balaba omulanga guno eno oba ne balaba ne bafuna the urge to help people oba oliawo olina kubira nti waaye ninayo omufaliso waneeno olina bw'osobola okugabira nti waaye ninawo waneeno akatanda k'abaana olinayo kati eyo tulinayo betuyambako nga bazaala ba teenage mothers ebugerere n'omuwa tuba twalira obugaali bw'abaana bugoye bw'abaana so ekisingira ddala nti abantu baafuna omutima kyenina ku mutima nti at least finally waliwo abantu nga baalaba ne bafuna okwagala okwo ku mutima okuddukirira abalala main source
ya funding ya charity organization yene eri kimutunuulidde kinga main source of funding? Main source of funding so feri mbawagizi bange nti every time there is a need nkola post ku Facebook yange nenteekayo kwa social media zange ne WhatsApp abantu ne bakuba from all over Dubai weru yeah. Besides music okola ki Damasco? How do you survive if it's not music? Ekisookera ddala nasoma IT. So olumu mikwano gyange ginkubira bwabanga waliyo bugigi bwa maintenance ne mugenda ne mukola maintenance ku kino na kiri. Secondly, I also work in mu office ya Pr.Bugembe nzomu kuba appointments managers be. So I work at the church. That is good. Yeah, as I'm into charity, a very personal. Naturally, I have an events company, Bajita Events by Damasco, a Gaba public address system komikolo. Okay. So bienkola. Mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasa kemanya gange tukola ne dushime yuko store ku Arena Mall Ensambya nga bano balese amasuti, t-shirts, masawa, misipi, wallets, deodorants, perfumes, byonna ebyabasajja, strictly ebyabasajja babayise badushime UK Store Arena Mall Ensambya era nga bakugamba nti jangu olonde kyoyagala. Ayagala weekend wears, ayagala amasuti ag'emikolo, nawe ayagala amasuti aga office Monday to Friday or Thursday. Bagalina abadushime UK Store Arena Mall Ensambya wano mu kibuga wakati opposite Middle East restaurant ku Arena Mall Ensambya. Atenga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park esabaze mali y'abasuubuzi. Tokyetaaga kulinnya nyonyi genda China. Essente ze walirinnye munyonyi okusasula air ticket ozongera bwongezi ku byogenda okugula capital n'abeera nga agaziwa bugazi. Abantu ne bakusaabaliza emali okuva e China paka Kampala. Babayise ba Sankago Shipping Company bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga yo Hika Water Drilling Services basimamazi that is mu ggwanga Uganda n'ebitundu ebiriranyewo. Babayise ba Hika Water Drilling Services bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Music yensonga enkulu lwaki ovuga charity. Music wa Uganda alina potential ya maanyi nnyo okuhitinga even to the world market. However, tulinamu ebitusumbuwa here and there. Ogenda kutema luwenda ki okulaba nga music wo asobola okufandinga charity eno nakwerabiza n'emirimu emirala? Ekirungi ennyo kyensinga okwebaliza Mukama nti actually bimu ku bintu ebirungi bye nafuna mu COVID nti twatuuka nga tetukyalina we tusobola genda performinga kufuna kasente, tokyalina mukolo gwogenda kuyimbako kuba bagiggalawo ne gye bakkiriza gy'abantu bana bataano kati ne tusigala ng'osigadde ku social platforms zo na TV music wo ogenda okubaako n'ekyomukoleramu kyonna. So awo we nateera music ku digital stores nti oba oli awo ogenda okulaba nga bw'okebera ku TuneCore waliyo $dollars obutonotono. So ndowooza ekisigalidde kusaba Katonda nti ayongere okuntunda eri emitima gy'abantu. Oba oli awo buli we beeyongera okwagala music n'okwagala eddoboozi lyo kye likola basigala balaba eri mu kulaba ng'akasente kakola ki, buli a streaming buli a downloading ng'okeberako ogenda okulaba ng'akasente gye kali cause right now it is the way to go nga systems tezinnatereera tulina kusaba busabi Katonda nti ye bwakkiriza ebisigadde biba bijja. Oyinayo collabos n'abayimbi abalala bonna? Yeah. Bayimbi ki b'okoze nabo sofa? Sofa nkozeeko ne Pr.Bugembe. That is great. Yes. Bwe mbadde nkozeeko naye sofa. Then ziri projects endala zabeeranga za theme songs za projects nti tuyimba ku bamaama, tuyimba ku ba teenage mothers, ya omubeera n'abayimbi abalala.
Okay, eyo bwoba tuba tuvuddeyo, music wo mu diaspora akola atya? Mu diaspora kuba bw'okebera ku socials bakulaga gy'olina obuwagizi ne gy'otalina. So wawa awasinga amaanyi when it comes to online streams ezo na biki? Okusingira ddala mu nsi z'Abawarabu, ogenda okulaba ngeri aba streaming abangi, abakugoberera, aba downloading ebintu byo. Nga bano Bawarabu Bannayuganda? Nga Bannayuganda. Okay. But naye nga bawangalira mu nsi zeeyo bajje bakolera. Then ne USA yo, US, Canada. Yeah. Brian ali atya? Brian ali bulungi. Brian Dumba. Najja US sakulaba naye ngenda kunoonyako muganda nga Brian Dumba. Actually Brian waali. Yakomyewo. Yakomyewo nga banga. Ndowooza kati weeks nga 2. Wow, badde simanyi. Nja munoonyako, that is very good. Tunyumyemuko naye Brian Dumba. Nkwagala nnyo muganda wange. Damasco tugenda kubanga tukuleka. Yes, but before we go, omuntu yenna ng'ayina obuyambi in any form bw'ayagala okutuusaako in your charity, gatteko ettaffaali naye in one way or the other ayinza okutuusaako atya? Saawa zino oyinza kuncontactinga ku socials zange, okay, oba ku namba yange, then I can send you the rest of the details. But since twafunye certificate ne bank account tugenda kuba tugigula. Of certificate bakiriza operating legally. Yes, that is very good. Yes. So omuntu aba asobola kunfuna. Ogambye charity bagita Loka Charity Foundation. How do you spell Loka? LOCA Charity Foundation. That is very good. Yes. LOCA Loka Charity Foundation. Lyeriri ne ku social media handles zenjawo. Ate gwe okwesa manya ki ku social media? Nze nkozesa Damasco Sesanga. Damasco Sesanga. Yes. Osobola kubasomera enamba y'essimu? Eri 0705 okay 900 661. Okay, one more time. 0705 900 661. Thank you. Kale, embeera yeeyo oyina abantu be walagadde okutumirako? Mpozi okutumirako abantu b'ennansana, abantu abagala music waffe. That is good. Ntumirako abantu abatuwagira Team Damasco, abantu abambeererawo ennyo. Ndowooza literally bebo na buli muntu yenna. Ntumira abantu mwenna abasabira ku worship house ewa Pr.Bugembe eyali emanyiddwa nga Light the World Ministries. Ina details ze nansana. Mbatumiddeko nnyo omusumba Bugembe, mutumiddeko omusumba Justin Nabosa, mutumiddeko nnyo, ntumidde n'abaweereza ku mitendera egy'enjawulo ku worship house yawo. Katonda abaweereza era abalungamye akadde konna. Baagala nnyo mugoberere Damasco Sesanga on social media, munoonye music we. Abawangalira mu diaspora musobola okustreaminga works ze ku medias platforms ez'enjawulo. Akasente ako that $1 egwayo, si ye kulya, si ye kumukulaakulanya, but ayina a bigger dream okulaba nga adduukirira abatalina abali mu bwetaavu. Ayina a bigger dream okuyamba omwana ow'obuwala, the girl child. He has a bigger dream eri bannyinaffe abo abali ku nguudo ez'enjawulo, okulaba nga abajjako bakole emirimu emirala emirambulukufu. So buli lwolaba music we n'ogenda ku YouTube ye n'okoonayo $1 ey'emu oba 2 ezigendayo zijja kuyamba okudduukirira abantu. Kuba ennamba y'essimu eyo nga bw'agisomye, oba oyina engoye, oyina ngatto, oyina amabulawuzi, oyina ama-t-shirts, oyina skirts, oli Bulaaya eyo oyagala kudda Uganda naye ku tiketi yo kuliko keesi nga 3 ez'engoye oba keesi 3, osobola okututeerako keesi emu n'omunoonya n'alaba abaana bano n'abawa. Osobola okuba ng'oli eyo awatuukira oba we bapangira endiboota ez'engoye zaffe ezikozeeko, osobola okututeeramu endiboota 2 ne zitambula. We zituukira e Uganda n'omunoonya n'aba ne waazijja,
n'ogattako ettaffaali because at the end of the day abali mu bwetaavu bangi nnyo ate nga agenda okubajja mu bwetaavu yeggwe nze ono n'omulala n'oli ffenna nga twegasse wamu okukola ekintu kino. At the end of the day Katonda nannyini buyinza yatonda eggulu n'ensi yagenda okubanga aturiwaadinga. Tetukolera nsi tukolera bwakabaka bwa Katonda. Bwe kiri? Yes. Thank you. Kale tetugenda kuba tusuka olunaku lwaleero njagala kwebaza muganda wange Damasco kyakabi nnyo. Tujja kuba tutambula naawe mulina offices nti muli station ndi wano muntu wasobola basanga oba temugerereeyo Bugerere waliwo office Kanjukyawo waliwo office wetutera okusinziira nga tukola charity moves zaffe eza every year. So charity mugikola once in a year? Kati tukola 2 times a year cause kati wabeerangawo need. Lwaki tukola 2 times a year? Waliwo omulundi twakolanga omulundi gumu. So yeah. But last year but one bwe twaddayo na interactingako with one of the girls abali eyo e Bugerere ng'omwana yafuna olubuto just because yali agenze kwebakana omusajja asobole okufuna sente ez'okugula pads. Ate jjukira twabawanga pads nga zibayisa mu myezi 6. So neŋŋamba okay if bwe tubanga Katonda kyatuwadde kisobola okubeera the solution katukikole emirundi 2 nga tusobola okugenda. So omwaka guno mwamaze? Omwaka guno tubadde tetunnaba. Esooka omwaka guno temunnagikola? Yeah, tugenda musubira gikolanga mu bbanga ky'okuva kati? Tugenda kugenda mu July. Inshallah tujja kutambula naawe ojja kukubira oga then tubeere nga tukwatagana tusobole okubeera ku eyo run ey'omwaka guno esooka ey'omwaka guno naye okubiri otunaaba weetuli tukwatagana era tukiguse ffe nga extra digest ettaffaali lyaffe lyakubawa platform. Tetugenda kubawa kikalu mpozi Keith Kanaabi oyo oba Idris Lukwago naye kati ffe nga extra digest katubawo omukutu tuyiseeko obubaka bwo era enamba ojja giwa oyo bagiteekewo wali. Abanakuba enamba y'essimu eno gye tugenda obbateerawo si yange tonoonyezaako, si yakugenda Bulaaya tokubako ng'oyagala kutwala Bulaaya, wabula ennamba yakudduukirira baganda baffe abali mu bwetaavu kyonna ky'oba osobodde. Enamba y'essimu gy'osomye eri registered manya ki? Eri mu Damasco Sesanga. Thank you. So osobola okuteekako okuviira ddala ku nnusu 5. Nkiddamu tudepositingeko okuviira ddala ku nnusu 5 up to the maximum amount you can afford mu busobozi bwo. One more time, ddamu otusomere namba eyo. Eri 0705 900 661. Okay, that is very good. Inshallah tujja kuba tukwatagana. Tetugenda kuba tusuka olunaku olwaleero. Ibrahim Okasage mannya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi, mweraba omukama Katonda aba blessing abundantly. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanaabi ne Tony Senabulya. Respect and salute in all aspect. Mbagala nnyo.